nkwaniriza nnyo ku Tuwaye webale nnyo okutwegattako gy'osinziira yonna tubebaza bannange mwebale okulaba programu eno banaffe abatulabira ku YouTube live katikati mwebale n'okulaba nga bwe muwandiika comments awo embeera nziraba nga zigenda mu maaso mukubaganya ebirowoozo ku kino ne kiri abatulabira ku Facebook ne Twitter mwenna tweyanzize no programu tukkiriza yatandika dda okukyusa Uganda era ejja kukyusa ebiseera by'ensi eno bibeere birungi eby'omu maaso ebyobufuzi bigenda mu maaso nga bwe muwulira e Kenya wane Uganda wennyini abantu bali mu kugabana ssente abalala baazizizaayo obuwumbi 13 n'ebirala mubadde mubiraba wiiki eyo naye ffe tugenda kubeera mu buufu bulala tulabe nga Sandeyo ogimaliriza mu ngeri nzikakkamu era olwaleero ku bench Tshaka Mayanja yakomyewo oli bulungi obulamu ate nga ye bulamu osobola okuba n'obulamu naye nga si bulamu andi bwatu olina bulamu toba na bulamu eri obulamu nga si bulamu bwatu olina bulamu toba na bulamu birwadde ebyo bitawaanya abantu nanti eri olyagaba obulamu wano bwe tulina wano nyini bulamu ate naye ye bulamu kozi wanga bamuyita bati era ye bulamu si Katonda Katonda naye Katonda gyali naye kati wano ebya wano olwo ayitibwa kabaka bulamu mwoyo kiki ekyo omanyi gwe bayitibwa mwoyo omutonde waleko nnyumiriza ebintu bingi wano ebya Rastafariya ebyobuwangwa ebyaki nenga Mayanja ono ajja kudda nnyonnyola ebimu bye sitegedde nja kubinyonnyola era abantu basigala bambuuza kati ye Mayanja muki murasita muki ndi Muganda neŋŋamba yakunnyonnyodde nti bw'oba olina obuwangwa bwo ne weeyita omurasita ate obeera confused oba otabuddwa kyekimu kubanga obanga era bw'ogamba nti oli Muganda ate toyinza kugamba oli Musiraamu oba Mukristaayo kubanga buli buwangwa bigenda bitya research egenda mu maaso tugikola entabalo tuzikola kuba okumanya tekuggwayo naye ate okwa wano mu Buganda kususa obungi olina bipya by'ozudde ngenda nzuula n'okunfuna n'okubukulirwa n'okumanya n'okwogera ne ku bali abatusoose waba bagenda baggwawo seera kijja kutuuka nga kati nze sikyalinayo ndooza na jjajji ne taata naye yagenda senga ndooza oba si bangi abali abalala baalokoka kakati teyajja kuwulira nsonga ziri zetulina okumanya ezaffe wano kati tulina okunoonya ennyo tugende nga tukola ki onzijukiza balijidde ng'ayimba agawalagana oluyimba lw'amaanyi nnyo basenga abafu abamu baalokoka simanyi biki abalaba buli Muganda alina okuwuliriza oluyimba lwase lwabaligidde olwo balumanyi balunoonyi tuje ne ku YouTube kweruli teekamu just baligidde agawalagana mu nkoola ne welekamu nti baligidde lwe lusooka kubanga abantu abalumanyi lw'amaanyi nnyo oluyimba olwo kyesaakubuuza oli muzeeyi naye yali interested mu bintu bino muzeeyi Mayanja Nkanja muzeeyi yali Katikkiro nga bw'ogamba nti okalya bagamba batya okalya ddakadda kakati awo byali bya bufuzi okusinga naye n'okumuteekako era oyita muki mu buwangwa Katikkiro aba Katikkiro kuba kuva dda Katikkiro abeerawo owakabaka era ne mukufa mulina ogenda mu masiro nemubikira mukama we nti owaayi muntu we yakoze eki agenze kakati ye yalokoka ndooza mu myaka ng'egy'enkaaga eyo oba mu gy'ensanvu kale ye musajja Mukristaayo naye wano watuukidde okuzaawa wano okugenda naye watuukidde wano okugenda gino emyaka nga 10 egiyise abadde nga alina research naye gyakola nga naye oluusi muyambako nga n'ekitabo kyawandiika naye nga yalina kyeyeebuuza nti okulokoka kyeki ye ng'akiwakanya yagamba kasita omuntu abanga Mukristaayo aba alokoddwa ate kati nga takitegenda ate Christian ate born again kifuuse nakyo kibiina kati ng'ekyo takiwakanya era kati ye wagendedde okugenda nga yasabira mu Church of Uganda ekitabo naye ono okimaliriza ekyo kike nange n'olutabaalo lwange birowoozo byali bibi naye waawo n'ebyo bibadde bigenda mu maaso naddala ku sayidi ey'obukojjaawe ebibadde bigenda nga bimubikulirwa nagamba waayi ne sayidi eyo nayo gyeri kozi li waŋŋamba nti naawe tokkiriza mu bya nzikiriza zino zetumanyi ekyo sire ziba nzikiriza kiba kiki ezo ddiini waliwo enjawulo ey'enzikiriza n'eddiini oba mu ddiini olwo oba oyingidde enzikiriza eddiini kibanga kibiina kya bufuzi oli wa DP ono wa CP ekyo vala nti ziba ne manifesto ne constitution nti bwogewa mu Katuliki atali mu batize mu Bakatuliki tasemberayo
constitution akyalina ekibi bo balina ekitabo kyabwe kibanga eddiini bibiina byabifuzi kyova nti byawula era omusiraamu agamba nti ate watuli musiraamu totula ku musaala guno okitegeera enzikiriza yanjawulo enzikiriza yeeva mu butonde eddiini siva mu bantu kati owangilikani abeera unanzikiriza ki asinzikiriza ddiini enzikiriza yeriwa kakati omwana w'omutonzi asooka bwe buwangwa bakuzaalira mu buwangwa bw'oyagala oba toyagala mu nsi yonna buli omu azaalibwa mu buwangwa okitegedde addako nzikiriza zonna ziva mu buwangwa addako gye tuyita science oba technology bali aba basatu gitambulira mu baki basatu obuwangwa enzikiriza mweva okitegedde mpulira abaleeta eddiini wano abasinga okugjako Abarabu bano Abaroma Abafaransa Abangereza bo enzikiriza yaabwe bagikola ki bagivaako ne babba ey'abalala kubanga obukristaayo buva mu Bayudaaya tebuva mu Roma tebuva mu Bafaransa tebuva mu Bangereza anti bwasaasaana eddiini oba enzikiriza eyinza okusaasaana anti obukristaayo ddiini si nzikiriza obukristaayo ddiini ya Pawulo yamala nesaasaana weebale eya Yesu gye yalimu ey'Obuyudaaya gwe tuyitibwa Yesu bo Bayudaaya gye bayita Judaism yo nzikiriza yaabwe yabuwangwa bwabwe omuntu akomolwa omuntu alya mbizi omuntu akola ono Pawulo yajja n'eddiini eyiye n'agijja mu n'agamba nedda ate ebyo tebikola kasita okkiriza Yesu Pawulo yakola eddiini yakola ekibiina ky'obufuzi yayigiriza bya Yesu anti abaga mugende mubuulire amawanga gonna anti Yesu bwe yabagamba babuulire bakkiriza era yagamba era naye nga yabagamba temuva ku buwangwa buli kuba yagamba yagize aze kulongoosaamu kuba naye yali abugoberera embizi yali agirya yagataze kujjawo mateeka n'obuwangwa buli era Yesu wanga osomye ku history wa Yesu seno ya Bible naye eri mu bitabo biri ebirala ekulaga nti buwangwa bwe bamuleeta okuzaawo obuwangwa bw'Abayudaaya bwe bajja mu Baroma yali Nazarene ekitegeeza nti ava Nazareth yali sect lwaki byaleka ayigiriza bo tebabikola anti kubanga abantu bano tetwagala kusoma okitegeera batusomera eri bannyini bali baavaamu ne kaakati bakyamuwakanya era bwebakumuwakanya batumumanya omwana wa Yosefu yakola kino tumumanyi naye buli omu ajjamu kyajjeemu naye nga olina okusoma naawe nokola ki ofuna okubikulira okukwo naye nga eri mwana era eri bamuyita Yehosha ben Yosefu Yehosha omwana wa Yosefu ava mu nju eya Dawudi kyekika kye okimanyi Yesu yalina ekika kakati ekimu ku 12 ne wana ebikate bana abakristaayo babifiisa naye Yesu yalina ekika era Katonda mu buyinza bwe oli wa Bible bwe ngamba teyasuula musuule ku nsi nga Superman omumanyi biraba ku TV kati Superman yava eri n'agwa nga kabebi n'agwawo abakazi bakadde bali tebazaala omwami n'omusajja ne bajja nga byakano kabebi kaani teri amanyibwa gye yava naye era mu butonzi bw'amaanyi gwe tebasuula musuule bagamba tusudde awo wuuyo kabaka wammwe asiraba kabaka oba bayita batyeri king wuuyo king wammwe era bamuyisa mu nju ne bagamba nti era zisula zitandika mu kulanya nti ava mu nyumba ya gundi muya Manase muyani paka eno paka ku Dawudi kati Katonda alina ekika Dawudi yabanga gwe wandigeraganyiriza ku mukulu wa kasolya webale kati mwava okitegeera kakati bano abalabo bonna bajjamu eddiini naye ngaeri nzikiriza Judaism nzikiriza Obuyisiraamu nzikiriza y'Abawalabu eva mu buwanga bwabwe n'ennyambala yonna gye bambala oza bambalanga gwe obanga nze bambala embugo bwe kijja wano kiba kifuuse eddiini kati gwe bweyambala entalabuusi wano negundi nga bagamba si nga bakutolera ne salaamu naye nga kiri kyambalo kya buwangwa sikyanzikiriza nedda senga baali wano bandi bali tebambala batyo bali bambalanga nga ffe bwe twambala eno omuganda oba watalina musana mungi ennyo na biki nti oba tuli mu ddungu nabo bandi badde bambala era basanga n'eri ababyambadde naye nga mukristaayo nga sina musiraamu abantu bakiteekako kati eno zaafuuka ddiini si nzikiriza enzikiriza eva mu buwangwa buli nzikiriza yonna gy'onoogenda abayindi balina Hinduism Buddhism nayo yagenda mu bugenzi mu bo yenzikiriza ebeerako amateeka agaluŋŋamye ge bayita amateeka ag'obutonzi nti kati essaawa yakusiga kati essaawa yakungula go agateeka waago gali nakyo omwana bw'azaalibwa oyinza omusomesa nti kati sekabooti
nti oba yonka bebi tebamusomesa kuseka wakaaba ebyo byo biki bizaale kakibe kisolo simanyi kasaa yokuyonka 10 kati ngenda kuyiga instinct amateeka ge bayita akensibuko ag'obutonzi ge gaali wano ffe gwe tugenze twonoona ne tugakuba emabega ne tukola agaffe gano ge tuliko gano agali mu palamenti ago nagana mu Vatican naki ago g'abantu nawe sookuwandika agago nange nkyenzo otandikawo eddiini kubanga eddiini ze tulina zonna abantu bwe bazikola noyeyawo handbook awo yes bye mugoberera kasita kibanga kiwandike kitabo kiri awo nti kola booti eba constitution oba osobola okumanipulating emitwe gy'abantu naye obutonzi omuddo guno tegusobola kera ku makya n'ogamba nti gwa orange oli muganda ddala okubeera omuganda buwangwa oba nzikiriza okubeera omuganda kisooka buwangwa kuba baba bakuzaalidde otyo mu buganda bwo oba buwanga bwe muva enzikiriza yonna eva mu buwangwa eyawana erambikidde etya ey'obuwangwa obubwo mwova enzikiriza ya Buganda mu nsi yonna eyinza okuba nga yesinga okuba ey'amaanyi mu nsi yonna kyovoola nti abantu bettanira nnyo okujja eno mu Buganda okuva ensi gy'eva emabega abantu bonna baagala bajje wano ku Nalubaale enzikiriza ey'obutonde yonna eva mu bitundu bino byoyita Great Lakes katujje mu kitundu ekyokubiri yongere okugirambulula Tuwaye kyagenda amaaso Tshaka Mayanja gwe tuli naye kegende maaso Tuwaye Tshaka Mayanja yaliwo omusajja munoonyereza omusajja musanyusa entertainer ate era addukanya n'emirimu emirala egigwa mu biti ebyo ebyebifo abantu mwe basanyukira obadde onambulira wali enzikiriza y'obuwangwa mwova noŋŋamba bangi baagala okujja ku Nalubaale wano kyetuyita Great Lakes waita obutonzi ye credo omuzimu gyayita credo entabiro ensibuko yonna eri mu Great Lakes wakati w'ensozi ezo z'olaba Nalubaale ali makkati awo ku middle ensi yonna middle wa equator tuli makkati awo kyova nti abantu beeyunira ennyo ne bakulimba nti ffe tuli beinvesita wala biki bapapa bonna balina okuyitako wano oba batayagala okuvamu naye gwe oma tomanyi lwaki akize naye bo bamanyi tabiro eri wano abazungu bali abagenda bagamba bazze kunoonya mugga Nile bayita mu bintu bingi era baafa nnyo egyo emyaka gye bajjiramu batambula kilomita gwozimanyi ku bigere nno naye nga kiki banoonya essese kiki banoonya ddala kiki baali banoonya okitegeere oba bajjanga bagenda mu mawanga amalala kuba nayo bagendayo omunyawala bagendayo naye mu interior ekigambo interior byonna bye baali bagala baliso bifuna wali e Mombasa ku Coast oba Pemba oba Zanzibar nga nawo waliwo ekibatuma kyekiri wali obutonzi buvaawo okitegeere kati obutonzi bwenkugamba obuli wano muffe wano gye bayita Great Lakes region njagala ntwalye mu Buganda ne Bunyoro ne Buluuli ebyo byonna byonna ba Luganda Bunyoro Buganda Buluuli ne Bukeddi n'Abawanga e Kenya Abaluya n'Ababembe Zambia abazibe Tanzania abali mu Abyssinia awo nabava mu muntu omu n'omukazi omu gutuyita kintu omutonde omutembuzi ne mukyala w'ennambi owengeye ebintu byate oluusi nabyo birinawe bituuka nebintabula banga nti ebyo si bya ddala kintu n'ennambi si bya ddala ne mu Bayibuli mwebali baliwo abo Eva kakati Eva ne Adam ate basanga kintu webali abo bali mwebava naye abo bajja ffe twajja dda obwo obunnabbi ani yabukuwa Bayibuli anti temugisoma kuba Bayibuli ekugamba eri bwe batonda Adamu ne Eva bazaala abaana be baki Kaini ne Abeli omu natta munne ono eyakola ekituufu Ebo yaleeta n'asaddaaka Katonda wa Bayibuli ayagala nnyo okulya evvumbe ly'ebisolo ebyo n'okuyiwa omusaayi kubanga ono yaleeta bibala nga ono tugamba nti jjajja waffe endawula ye wa bibala tayagala batema miti eri oli bwe yatwala ibala nagamba naye ndeese yange saddaaka Katonda yagamba eyo sigisiimye njagala ono asaze ebisolo omusaayi ogwo neki Bayibuli bwegamba ono
akoze gwe bagambye nti akoze kikyamu natta akoze ekituufu bwe kiri story bwetyo bweri mu lubereberi akoze ekituufu tebamuzuukiza yafa teyavaamu na mwana akoze ekituufu mu bayibuli gyendiko akoze ekibi ye naavaamu ne layini nnamba ekibi kyekyaliwo anti yakoze ekibi yatta omuntu basooka ne bagala ne saddaaka yembuyeyo si ntuufu n'awulira obujja n'akola nakola ekituufu naye nayakola ekituufu bayibuli teyamuzuukiza tazaala tetumulaba tetuddayo mulaba yakomaawo akoze ekituufu akoze ekibi ate bayibuli gwe yatambuza mu maaso aboneebona nti katonda kyeyagendera naye bayibuli neemugamba nti tojja ate kufa olaba wamusonyiye abazuukiza oli alabe ennaku aboneebone naye yamugamba ze nkola za katonda bayibuli egamba nti ku nsi ojja kusangayo abantu naye mbagambye naye oleme kutta baani abo bayibuli beegamba abaali ku nsi simanyi sifunangako kuwolesebwa nkunyonnyodde ffe twaliwo bali aba bayibuli tebaaliwo naye nga ffe twaliwo abo bakeyini beyajja n'asanga be bano abaffe mayanja bajja kukubuuza ebintu bino kyangu nnyo kubanga bakubuuze gyojja okuwolesebwa amaanyi ag'obutonzi ogawulira amaanyi ag'obutonzi omuntu asobola okubeera mu kifo ebibiri oba ebisatu mulundi gumu kubago ga butonzi okitegeera kyeŋŋamba nga bwegamba nti bayibuli egamba nti oli yayawulamu amazzi ennyanja nnamba tekiri mu bayibuli yakubamu omuggo kiwanga kyaliyo amaanyi ga butonzi nga bwe tugamba nti kibuuka yabuukanga omumbaali ago ge bayita amaanyi ki bamunyumiza wawe empi gyawe gindi kakati abo balina amaanyi ge tuyita ag'obutonzi ng'ebintu kitebe kyab'endiga okitegeera omuntu asobola okubuuka ng'ekinyonyi omuntu asobola okuba mu bifo bibiri kati ekintu ye ng'asobola okuba yatandika obwakabaka obwera ng'omwenda naye ng'abeera mulundi gumu wano waali n'eri gyali era yonna n'atandikayo abantu era bw'ogenda okola history ne genealogy nga bikwatagana ebyaffe wano bw'ogenda wano mu Congo tubalina abashimba n'ebiko balina n'ebika byebimu bwango bankima nga wano n'ebigambo bye bakozesa bifaananamu byennyini bantu language naye ekigambo kintu bwe yayitibwanga muntu erinnya lye eryasooka kati bantu tebatuuka paka South Africa nze mbyogedde South Africa mpulira abazulu batufaananya wano ebigambo ebyo ate nze mbyogedde ne bwogenda Zambia bamala ebigambo byebimu kati nze nabiwandiika bana n'ekigambo ubuntu bingi nnyo obuntu bingi nnyo n'ensinza y'emu okitegedde kati nkugamba nti Buganda ne Bunyoro kitaraawo wavaawo enzikiriza zonna ne zigenda nga zitambula nga zigoberera omuggo ogwo ne zigenda paka wa gye muyita mu Misiri ne bafalaawo bonna enzikiriza yaabwe yonna olaba nti byonna bw'ojjayo ebyeri n'ebyeno byebimu ate bw'ogenda mu bayibuli Bagreek abayonaani bwe bajja ne bawamba eno n'Abaroma ne bajja ne basaanyayo ebintu byaffe byonna baatwala amagezi gano n'ebintu bino nabitwala ewayo nabifuula ebyabwe nawe kwe creatinga simanyi eriyo Zeus eriyo Diana eriyo bakatonda beeri naye nga bakopye ki byeno bo kye bakyusaamu kyokka nti omukazi saawe bakitiibwa munzikiriza naye nga munzikiriza ya wano omukazi yasinga ki ku paka eri mujje tibalina ne bagodesi be bangi era katonda bye yasinga okuwaaki amaanyi kubanga omukazi yazaala omukazi is force y'ensi yonna ina eva mu kitundu kyekikazi okitegedde ne wano omwana wakintu omutonde gwe yasooka okuzaala muwala omulongo yasooka yennyangoma ow'ebuluuli yalabira bano banne bonna Lukidi ne Winyi era bonna kaabe kintu katono agenda mu ntono ng'alina okugenda ebuluuli okukiika eri ewajjajjaawe Nyangoma era ebyo byavaawo kwe kutabagana Wakabaka ne buggwamu amaanyi mu bitundu bino byonna ne busaana nawo kubanga baava ku butonzi bwe tubanga tuli bansonga nnyo mu butonde ino gamba kyatandikira wano mu credo eno lwaki ensi bweri kati tulinga ffe abeerabirwa tulinga ffe abatalina bwe tuli ffe tukyaboyanira mu bwavu oli bwe yajja obutamanya oli bayibuli egamba ate yakiŋŋamba Mutaka Mulamba wennaggalabi yaŋŋamba mundetye ku bayibuli yange eyo maye n'agamba nti mwe by'Abaganda ebisinga biri mu kitabo kino naye mwe temumanyi n'agamba nti soma wano nensoma wayali Danieri oli katonda wa bayibuli nakikugamba ne luti yabagamba nti nabateeka mu kifo kino ne mbaleeta wano ne mbajja eri mu buddu naye kati munneerabidde ngenda kubabunyaki mugenda kubonaabona ngenda babunya n'amawanga ng'ekibonerezo kakati wano abagamba Bayudaaya bali Abayudaaya naye ne wano it applies nti abantu bwe twava ku butonzi n'obwakabaka naddala myaka gya mwanga awo ne Kabalega abantu bava mu butonzi ebintu byonna ne babyerabira
ne batandika okutambulira mu madiini bali busy 9 to 5 alina okuba mu office naddala emirembe gy'abazadde baffe n'abali emabega waabwe awo 1900 awo batandika okubeera busy okutabuka we kwava kwonna amagezi mangi nnyo wano gotanjana ku abantu bano bayiiya nnyo nga gyenkomeza naye okwerabira obutonzi okwerabira obuwangwa ani agenda okwerulira amakubo ago yakusookawo nga gwe weerabidde naye bw'ogamba nti lukuŋŋaana nti bagenda simanya nambo eyo nejjula balina bagenda kuyita yesu kakati ate yesu bagenda kwogera naye lulimi ki zonna ziwulira ani yesu yesu n'oluloma yayita lwogera bwensoma kakati nze anti yagana n'abaweereza mwoyo mutukuvu ngenda kuweereza akatambi k'omusajja yali mu woodi emu e Germany n'oli papa yaliko mu Germany yali zayininga eyalekulira omusajja ye nga mu Yudaaya alumanyi agamba papa baamuleetanga mulwadde nnyo kakati nga bamukolako nga waliwo ekyawula teyamanya nti gwe baleese oli mu Germany kati abantu nga bafuluma ebiki papa yatandika okusaba naye ng'asaba mu ki mu Hebrew mu Luyudaaya kati omusajja n'agamba ani anaasaba wano Luyudaaya n'agenda n'alingiza n'agamba papa obwedda gwoli wano n'agamba naye wedda nkuwulira ate tosaba mu lulimi mu Lujamani oba mu Latin n'agamba nti bali betusaba olulimi luli lwe bategeera ekyo yakinyumizaawo akatambi nja kakuweereza ani alina obukakafu nti yaliyo ne ku YouTube kwekali kubanga mu Yudaaya ng'akyogera ani kubanga would imagine Pope wabeera VIP nnyo kakati ono omusajja naye mukulu ba scientist kati eddwaliro bamutwala no Pope nga lakyali papa ndowooza ng'awumudde wano okitegeera naye kyengezako kunnyonnyola kati ebyogamba mbu ategeera buli nnimi atuula kwani kakitegeeza olulimi bwe banga nsonga kitegeeza Abaganda balina awulira olulimi lwabwe specifically kati bali tokimanyi abaluuli balina awulira olwabwe abaluuli Buluganda balwogera n'abanyoro balutegeera abanyankole balina awulira olwabwe abo bonna bava mu muntu ogwo obwakabaka obwo bonna buva mu muntu ki bwe tuba tulina amawanga tugeza nsanvu kitegeeza ne bakatonda bali nsanvu ate tebabeera bakatonda ekikuwa alika njagala nkutereeza babulamu kati ngenda kutereeza mpulira omutonzi wabanga ali omu eyatonda ekitundu kino kyonna talina kubeera n'ensonga zaano zima kati president wano yali ku Tuwaye yambuuza ebibuuzo oba prime minister byonna yanaabikola asindika aba n'abantu emyoyo gye yateekayo emitonde oba emizaale gituukiridde ne Bayibuli ekugamba wewa toli mu mwoyo tosobola kwogera naki na mutonzi kubanga oli mulya mmere oli muzaale oli wa mubiri nebyolowooza biringi nnyo olina kusooka kuyingira mwoyo kati gwokisobola okusobola okuyingira naye giri gyo myoyo redde gyafuuka myoyo gyo gituuka buki butereevu kyova nti ne Yesu mu kufaano ng'ali mu kulumwa nnyo yawaayo omwoyo Bayibuli etugamba abasajja bajja ne bamwetoola basatu abayigiriza be bagamba tibo walaba Musa Elijah oba naani awo omulala ne Musa nga bazze omukala ki agenza okusaba ku lusozi simanyi bo bwe bategeera nti be bali kuba tewaliwo kamera naye bo bagamba be baalaba oba bamanya batya simanyi bali mwoyo wakati naye biri mu Bayibuli baali bajjajja be bajja omukola ki lwaki abayigiriza si be bagendayo bano bamanyi nze naawe baalaba ne bamugaa Yesu kakkana lwaki baweereza bajjajja boogere naye bajjajja be mwava kati abantu bonna babibuuza ki amaaso tesaala ezizo zirina kuyita mu lunyiriri mu musaayi gwo ogwafuuka omwoyo kati walusimbi mba nina kusaba baliwa toli wafumbe kati genda nawe weebuuza abefumbe ate mu abefumbe muli b'amaanyi kubanga eri ewalusi mu butonzi ewalusi eruweero anti bagamba erinnya we lyava nti oli yagamba owaye ki ekiri ewalusi ng'enjala egudde oyo waye ewalusi mbi walusi wabi ewalusi mbi enjala yakoze eki yagudde erinnya lyamwe gye liva eryo kituufu kakati amaanyi buli omu ayina agana amaanyi Katonda yagasaawo nalaba abazimbye ebiggwa bingi nnyo ku walusi okwo mba nina kgenda eyo nange kakati kambuuze ekibuuzo bingi tolabye nti ebitandise ennaku zino bwe bibadde emyaka 2-3 emabega saakyalayo saamanya kikyali kati nkunyonyola byonna bibadde amasiro gakwata muliro embuga zonna nfu abantu bagenze nabo bafuna okubikkulirwa balina okuddayo n'obwakabaka bwennyini kati obwakabaka nabo butandise okukola ki okugamba nti bannaye amasiro gonna negafaanana ngati negakwata kubanga bo bonna bwali bubaka emyoyo gyokya negigamba katuveewo anti temutwagala katugende mu balala
babafuge mutegeere gisenguka nnyo katuje kubanga emyoyo gyo agikolera gye byagala gwe giweereza katuje mu kitundu ekyokusatu Tuwaye kyagenda amaaso tukomawo katweyongereyo ne Tuwaye Tshaka Mayanja wali twogera ku byanzikiriza olunaku olwaleero ekitegeeza emyoyo gyanyiika ne gisenguka bwe gyalaba zoyise eddiini zino nga zizze si kyokka n'okwerabirwa gyo givaawo oba ne gibula ne gigaga tulinde abategeera balijja mu maaso eyo bano abasooke bayiteko ku muliro bategeere babasengule baveewo tulinde abalala balikola ki kibaddewo mu nsi nnyingi nnyo si wano wokka okitegeera abantu balema okutegeera nti ensi bwetondebwa wateerwawo abatonde oba emyoyo girina okukola ki okuwabula okuyigiriza naye ffe twetuula ntuli bagezi nnyo bwe buzibu bwe tulina naye nga tetuli abawonge be baliwa kati abawonge mu buli kitundu kyonna ekyensi bwogenda ojja basanga bwebaba tebali mu nsozi babeerera mu bibira nabo beeyawula abayudaaya babayina samusoni Samwiri mabega Elijah mu biseera bye bayita John Yohana Omubatize oyo Yesu waako abo bonna bali ba Nazarene bw'osoma ekitabo ky'okubala essula y'omukaaga olunyiriri lwa mukaaga ojja kubasomako agamba atya basala nviiri tebanywa nviinyo tebanywa mwenge okubala tebabeera wali mulambo nga bwenda bakabaka bwali wano beeyawula bw'omulimu ogwayo okufuna obubaka bwa butonzi si wokka bw'ogenda ne Japan bashinto gye bali bw'ogenda mu Buyindi babayita basaddu mu Hinduism bw'ogenda mu onogundi Nepal ba monks ne ba Buddha na ba Buddhist nawo gye bali mu ki bw'ogenda mu North ne South America nawo gye bali ba shaman ekibagatta abantu abo bonna singa ogenda obala wali ogambye okubala mmeka okubala mukaaga essula ya mukaaga olunyiriri lwa mukaaga otandikira awo katulabe ennaku zonna ze yeewongeramu eri Mukama tasembereranga mulambu abantu batusaana kuva ku Lwakutaano ennaku zonna ez'obweyamo bwe obw'okwewonga akamwano tekayitanga ku mutwe gwe okutuusa lwe zinaatuukiriranga ze yeewongeramu eri Mukama anaabanga mutukuvu anaalekanga emivu ekigambo kizibu gy'enviiri ez'oku mutwe gwe okukula emivu nibo oluganda lukadde nnyo luno locks dreadlocks ennaku zonna ze yeewongerangamu eri Mukama taasemberenga mulambu olw'omusanvu teyeefuula ng'atali mulongoofu lwa kitaawe newankubadde lwa nnyina newankubadde lwa muganda we newankubadde lwa mwannyina bwe banaafanga kubanga okwewonga eri Katonda kuli ku mutwe gwe yali annyonnyola nnyo yali annyonnyola Abayudaaya abantu abawonge eyo layini gye batambuliramu naye ne wana nga ne Bayibuli tennajja baaliwo emutunde tebakubulawo baaliwo bangi nnyo ku lusozi ku lusozi olwo Kampala ne Bundamwaya bw'olitawo Kampala edda yali Kampala ne bw'oba ogenda ku biggwa kati era osangayo abantu abatasala nviiri naye nga tebamanyi lwaki tebasala akugambye nti omuntu atuulibbwako si bwakugambye mu Bayibuli eyo si Bayibuli kati eyo Buganda nze nagiwandiika naye mwe temusoma abawonge buli wamu gye bali atuulibbwako kiki kyatuulibbwako mwoyo kati nze sinze nagiwandiika yiiyo mwoyo kinayibwalwa nti mwoyo wa Bayibuli mwoyo mutukuvu yakugambye nti atuulibbwako yeeyawudde mu bantu buli woogenda waliwo abo atuulibbwako ng'omulimu gwe kuwabula bantu omulimu gwe kweyawula era kizibu nnyo omuntu oyo abantu okumukkiriza babaloza mulalu tukyabalina ate kati ffe tetulaba wali oba otambula wala bajjajja kalanda abaani Tshaka Mayanja naye muwonge ate kati ffe tulina emirimu gye tukola kati sikusomesa mpulira naye kati nze agambye n'emivu ekigambo kikadde nnyo kati emyaka 23 abamu 24 25 enviiri tetuzisalangako naye nga tetumanyi lwaki walabirawo toyagala kuzisala waliwo ekikulungamya naawe kyotalaba siri bw'omu eriyo n'abalala bangi ate mu nsi bangi eriyo bw'ogenda Abayindi ezaabwe osobola n'okusibako embuzi
enviiri mbalaba nnyo wano mu Kagundi mu nsi n'ebyewuunyisa tubateekako nnyo oba ayagala oba tayagala afa n'omugugu gwe paka ng'ennaku ezo azikoze eki ate bo n'okwambala tebambala ekintu kyonna kikwatagana n'obulamu buno ekinaamujja kubanga ali mu kufuna bubaka obwo akyejjerako ddala bw'ogenda e Jamaica nabo gye bali be bayita banyabingi eri mu nsozi erinnya nabo balijja wano kati nabo gye bali bo nabo beewonga bali eyo nyabingi yali woriya omukazi naye nyabingi mwoyo si muntu anti yafuuka mwoyo omwoyo gwe gwagenda gutambulira ku abo banyabingi bajja bangi oyo muhumuza yasinga okumanyibwa naye gugenda gugobera okuva ku Sekhmet ayitibwa Sekhmet yali goddess mu Misiri eyalwananga entalo kati ogwo omwoyo gwe gumu gwe bayita nyabingi mukyala si musajja ng'oggyewo bayibuli ne zino Kurani ezitawa bitiibwa mu bakazi enzikiriza ezaffe wano omukazi ye n'amaki nambeemu era emyoyo gy'amaanyi wano bangi nnyo bakazi n'abasajja bagabana kintu nambi Saalongo n'alongo Silasi baba bamuteekako eri Ethiopia tebamuteekako yekka nga Silasi ne mukazi we yali Empress Menem ne bamuteekawo mwami na mukyala bwe bitambula zino bayibuli ze zoonoona omukyala tabuulira musiraamu abasajja batuula eri abakazi batuule tebalinayo wadde ndooza na prophet n'omu mukazi mu bitabo bino mwali mu bayibuli mulimu ebitabo bimeka zemu ziri za nkaaga mu bimeka abakazi balinamu ebitabo bimeka obanga 2 kiriwa si kirimu ekya Esther yate ekirala naye nze nyuze okuwulira emyoyo wano just off the top of my head nga 15 nga gyonna bakyala buli gw'olyayo gw'omusajja gulina omukyala okitegedde kati enzikiriza eyaffe ya butonzi nti buli kimu kiva mu musajja na mukazi mukuŋŋaanira wa muyina kuŋŋaaniro ate awo tuba tugenze mu kibiina nti abayipisi babeera ku Uganda House buli omu waali w'otumirwa w'ogenda okitegedde omuntu wagenda okukola entabaalo yeesanga agenza ozikola afuna okumanya kyengenzerako kunyonyola nti ebintu by'obutonzi tebiri mu kukuŋŋaana mbona ate kati bantu bakuŋŋaanye ate mukuŋŋaanira tetya mwebuulirirako mukuŋŋaana anti oba olyawo ng'omwazze ng'azze n'obubaka bo oba babiri naye ndi kati tutudde nga mu kkanisa nti abantu bazimbye nti tuweyo ekimu kya 10 teri bya kimu kya 10 ewaffe kimu kya 10 alekawo kikyawa kimu kya 10 kwagamba ki ekya bayibuli kyabalya nti abantu abaali nga basamwiri batwala mu yeekaalu zeeri bayise tebakola kwabawonge kati nga mwaka we gujja mubatwalira akasooli gwe mulimye embuzi ebiki nga harvest muba waako ewedde harvest ziba mmeka si 2 mu mwaka olidde nabo bafuna ekyokulya si tebaba batwaliranga ssente nti buli sande buli akutaano basande batwalira ssente eri emmere yabakola ki boya baaliwo just to survive si bino ebyammwe buli seera muzimbira Katonda ekkanisa kati Katonda yeetaga wabeera tukuŋŋaanirawo naye yabeera buli wamu Katonda mwoyo mwereere talina mubiri mukole ekyebbeeyi ennyo kati gwosinga kati oyinza okuzinga ekkanisa esinga omuti guno obulungi omuti guno ogulaba n'emyaka gye gulina omuti butonde oba ekimuli nogamba ani yakiwonga nagamba kyekimuli kankiteeko zino kkala kati gwogenda kuzimba kanisa efaanana etya bwe tufa tugenda wa Mayanja tugenda mu nsi endala eriwa ey'omwoyo mayinzi ndaba nnyo abantu abo abazaawa simanyi lwaki naye ndudde nnyo ngabalaba naye nze buli lwe mbalaba mu birooto oba ki baba bazze buto sikitegeera lwaki bano abavudde mu buno obulamu baba bazze buto nga mulaba musajja yeesimbye ng'afaanananga bwe yafaanananga muto kasi kitegeera awo ekyo nkyakinoonyereza naye nga mu butuufu omuntu tafa nakikunyonyola luli nti senga nzimba ebisenge 4 bwe nti wano we tuli wano nenteekayo ebisenge 4 wabeerawo kye tuta space walls zibeera space oba ogisibyeko naye ebisenge ebyo bigwa space eno eri munda n'eri ebweru byanjawulo okubanga ozimbyewo yemu kati ne life is a force nti guno omubiri gwambala bwambazi naye ono si yeggwe ono gwenkutteko ono oli ali eri buziba senga ngenda nenyimirira eri Steven gyali nawulira ngamba nti owaye Steven nga takulaba agamba oyo si walusimbye oyo naye nga takulabye kikyaba awulidde ekyo eddoboozi gwe mwoyo gwogwo oyo ye walusimbye oyo ali munda okitegedde
kati naye guno omubiri ne bwe gugwa Walusimbi aba ayogera asobola okwogera gamba nawulidde omuntu ne bannaye Walusimbi yamalirayo ddala naye nga mba mufaanana kati omuntu afa bw'olaba nga bavudde mu bulamu buno obalaba nga ate bazze buto oba ogenza ate mu bulamu bulala oba omwoyo kubanga ate ekyo kiri buli wamu kubanga ne bana abasaba abaana abasoma zino zi bayibuli basaba era bali abaafa nagamba St. Jude, St. Peter, St. Francis of Assisi, Elijah ate tusobe ekitabo kya basaba biki ekyo abo baafa dda naye tebabasaba just nti bali tebabawulira naye bo tebakimanyi tebabawulira mpulira batuukirivu kakati omuntu waafa takola ki abatafudde kino ebisenge biri byengambye byebiyiika space eri munda yemu life force omwoyo ne Bible bane ba Bible temuzisoma nti nakumanya nga tonayengera lubuto lwa maama wo ani gwe yali amanyi ne kigambo yafuuka omuntu yasooka kuba kigambo kati nga tonayengera tonafuuka mubiri omwoyo gwaliwo kyova nti tobeera nkwano nolaba emotoka eringa eyitawo nga ya white mu bwongo gwo nogamba egenda okuddako eba ya red eddako ya black nga wakirabako omuzungu kyayita deja vu oba wakirabye ddi chemistry ya omwoyo gwo guli maaso eri oba wakiraba dda just wano mubiri bino kyova nti ekintu kibayita omwoyo olina okuguliisa ennyo oguliisa ki abantu kyetwerabira netuliisa omubiri kulya bubaka omwoyo gulina okulya ennyo kuba olina ogulabirira kuba gwe gusigalawo kyokka kyolina tewali kintu ku nsi kyolina neki toyali kyolina gwe n'ogamba olina ennyumba zifaanana zitya era tukugjawo ne tukuzaayo eri emasuulita ne tukuziika ne tukusuula eyo omwoyo ne gusigala nga gutaayaaya n'olwekyo oba toguliisizza bw'ona ogenda eri nga bakututte emasuulita bajjawo ate ono ani gwe baleese leero nga tolina kati nguwe ki nemu okusubwa obutonzi tandika okumanya ebifa wajja ovaawa wano wajjawo otya wano bajjajjaffe wano lwaki tebagenda Kalamoja wano bajjawo batya babawawo buwi balwanawo ne bafunawo era bibanyiiza nnyo eyo nnyo abakulu abo nti twabafuna ekifo ekisinga mu nsi naye batwerabidde kakali kati wasengule tunaavaawo nkya nkusiibudde onsibudde webale kujja Tshaka Mayanja kalise onookomawo n'otunyumiza ebigambo ebirala ebintu kuba entawalo tukyagenda mu maaso nkulaba tukyafuna bipya bingi nnyo onoonyereza kubanga bwetanoonyereza naye ananoonyereza toyanziza nnyo kasi twabiteeka mu buwandiike ne bibeerawo n'abalala bakoleko nabo n'abalala batabaale kyonoonyereza ng'oteeka wansi tujagezaako era kale Tshaka Mayanja bw'atyo bwatunyumirizaako ebimu ku byanoonyereza byagenza azuula mu bufu obwagaye banzikiriza enzikiriza ey'ensibuko okay nze Frank Walusimbi nkwebaza okutulaba webale nnyo eno Tuwaye tukkiriza programu ekyusa era ejja kwongera okukyusa mbeere bulungi